Essaawa eno abantu abazizira omusango gwa abuse of modesty full figure naye njagala mu defining full figure. Kagame from the Western world, especially after he broke the treaty that he signed, the deal that he signed with President Trump at the White House with Tshisekedi. Kagame lied to the US. Breaking news, wetuukirira ssaawa zineno Akwatidwa Paul Kagame president wa Rwanda ebibye si birungi saidize eyo byonna ambikuletedde mu maaso nkugambye luno lutalo lw'amaanyi nnyo naye nga tetunagendayo video eno mbadde nsaba osoko jimpereka like bw'oba omaze subscribing weegette ku mukutu gwaffe guno olunaku olwaleero nga bwe nkugambye omukulu amanyikiddwa nga King of Karagwe ono akwatiddwa waneeno mu kibuga mpaka ku CPS lwaki bamukutte kigambye okubeera nga ono omusajja abatamumanyi video mu maaso awo nzikuti tugenda kubeera nga omunyonyo kamanyikiddwa nnyo kasuku abadde amukyazanga Shalom 256 abadde amukyazanga bantu bangi nnyo babadde bamukyaza abadde ne TikTok ye naye nga nnene bulungi era nga ye kennyini ye hosting olunaku lwaleero full figure finally asobodde okubeera nga amuteekako emisango mujjuke bulungi yalina okukwatibwa wali Shalom 256 we yakwatibwa naye ekigambye okubeera nga wali ebyatuukawo ne basobola okubeera nga bamuleka kati elections kasita zaawedde we bati ate full figure nasobola okubeera nga graduatinga mu katono ako ke yasobola okubeera nga graduatinga yasobodde kumutwala mpaka Ruzira era we twogerera ssaawa zino bambi akasajja katuuka ssaawo oyo no by the way Dr. Mulamba dentist yasomera Makerere emyaka 5 ayina degree eyo kimanya ayina ne masters we bagamba ayina ne masters naye nga ssaawa zino ali mabega wa mitayimbwa Ruzira kigambye okubeera nga full figure tawedde kubeera nga amusonyiwa mujjukire bulungi abadde akuba side zeri eza NRM kati kitegeeza ye okuvaayo akijja kubeera olutalo njagala osooka omuwulirize gwabadde temumanyi tumale tweyongereyo ne bya Paul Kagame kugambye olutalo lw'amaanyi. Essaawa eno abantu abazizira omusango gwa abuse of modesty full figure naye njagala mu defining full figure modesty. Alright, ebyo nga tubitadde ku mabbali eby'omukulu King of Karagwe eby'omukulu Paul Kagame mbikuletedde maaso awo omukyalo oyo abasinga bambuuza naye Wanda Boy omujja wannange mujjayo ku Facebook atera kola live buli lunaku era information ye obumuwulidde bulungi yadda mukola mu luzungu abeera very informative ayina bingi ebinyo byayogedde olunaku olwaleero avuddeyo nategeeza bannayuganda nategeeza abali mu East Africa yonna mujjukire bulungi His Excellency Robert Kyagulanyi takyalwanira Uganda yokka nedda my friend His Excellency Robert Kyagulanyi alwanirako Abakenya Abanakenya His Excellency Robert Kyagulanyi alwanirako aba South Sudan His Excellency Robert Kyagulanyi alwanirako aba Congo His Excellency Robert Kyagulanyi alwanirako Abanyarwanda abamu abali ku side y'enkyukakyuka His Excellency Robert Kyagulanyi alwanirako Abatanzania ekyo mwena ndowooza bwe byatuuse kati ssaawa zino mukola ki mubimanyi kigambye okubeera nga omukulu Paul Kagame oluvannyuma okubeera nga batta omu ku bagenerals be omukulu amanyikiddwa nga Colonel Willy Ngoma oyo nga y'omu ku baali bakulira M23 ne bali AFC ye Congo yegatta ne M23 okubeera nga bateeka wanga okubeera nga bayeekera government ye Congo abasobodde okubeera nga ababeegatta kale oyo Jeno yasobola okubeera nga afa ne bamukubako drone eri nga ziri ezoli mu kubeera nga olaba mu lutalo lwa Iran bana basajja kigambye okubeera nga baatiddemu Paul Kagame mbu yavudde e Rwanda era bwe twogerera ssaawa zino teri amanyi gyali orders oba eggwanga lya Rwanda ayina ewalala bali mu kubeera nga agifugira kituufu oba kituufu ng'omunyarwanda ali eyo ali mu kubeera nga alaba video eno ng'omanyi n'Oluganda olowooza ono mukyala byayogera habituufu kubanga engeri gyayogeramu oh my god ono mukyala abeera very articulate ate omuntu alimba oba omulaba naye ono oba omulaba itegereza oba kubuulidde no video gyegenda okuplayingira olabira ddala nti alimba oba nedda video yino sooka ogirabireko katana subscribinga nyowe kujjukiza subscribinga gwalina business ng'oyagala kulanga naffe namba zaffe ziri awo so inboxinga ku WhatsApp koka tusobola okubeera nga tukulagirira engeri gy'osobola okubeera nga olanga business yo naffe wano sooka owulirize tumale tweyongereyo. Something does happen. So be careful, those who are living in those areas. When you see strange UPDF people in UPDF uniform, they may not actually be on our side or on your side as Ugandans. They are now M23 but wearing UPDF uniforms.
Kagame, the president of Rwanda, is not living in his country. As you people know, there's a lot of heat on Kagame from the Western world, especially after he broke the treaty that he signed, the deal that he signed with President Trump at the White House with Tshisekedi. Kagame lied to the U.S. that the Secretary of State, or State Department, that the M23 were not, that he did not know the M23 and they were not from Rwanda. But obviously, you know, investigations and so many other activities were able to point M23 to Kagame directly and to Rwanda as a country. So Kagame does not sleep in Rwanda anymore. He has been living in Uganda. He sleeps in Buziga or at Salim Saleh's home. Kagame, the president of Rwanda, does not sleep or live in Rwanda anymore. He does stay in Buziga or Salim Saleh's home in Uganda because of all the facts that have been uncovered about his relationships with M23. He believes he's a target. And it makes Museveni even more scared because Museveni says if they're looking for Kagame, it really does mean that they're looking for him. Because of their ties, you know, Museveni taught Kagame everything he knows. Museveni runs the government of Rwanda, basically, with the help of Kagame in that position. So Kagame has run because of the activities going on in Rwanda. It may be a good time for those that were opposition in Rwanda to see how they can take up space, because this man is fearing for his life. He's run away. He's staying in Uganda. It just might be time to change things around. All these countries will have to change government or leadership all at once. Suluhu, Kagame, which actually the report that was submitted by Robert Amsterdam to the Commonwealth includes the report from Tanzania, the elections, what happened, how many people were killed, the human rights violations, all of that. So all these three countries are feeling the heat, you know, and so it's a matter of time that either they'll pack and go, which obviously where they can go is becoming a problem, because when sanctions come down, they come down to treaties and alliances of different countries, like the Commonwealth countries. They can no longer accept people who have been sanctioned by their allegiances. You know, they can't. Like, let's say if Museveni has to run and he's looking to run to Angola, and Angola is a Commonwealth country, Angola cannot take him. If he's trying to go to Tanzania, and they basically just have to hand him over once they see him, you know. So the world is closing in, and they're feeling it. And all right, you nanga tubitedde ku mabbali omukulu Ashbakato. Finally, he has revived himself. Mubagambye bona basajja bagezi nnyo, era ebyo byonna ebya billions 5 temulowooza nti no it was a mistake. Bana basajja ekintu kyabwe baali bakibaladda nga bamanyi nti no bwe banaleeta ebyo bya billion omukulu amanyikiddwa nga Ashbakato. Olaba kasukwa mu posting ku YouTube ye. Ago mugezi ndoza oba otegedde. Watana subscribinga wegate ku mukutu gwaffe guno binyonyo bekyakuleetera ebikwatagana ne Uganda gawanga lyaffe, ate nyongera n'okujjukiza nti no hojja oba omaze okusubscribinga akadde kajje mu personalize okateekemu also that latest updates ku buli kimu ekirikuba mu ggwanga lyaffe Uganda obeera okifuna mu budde. Sokolabe Ashbakato ng'ageza okubeera nga akunywera engeri gye yakubamu enuupu ekigo kino ku kijje yakuba ekigo. Nzoba yasula nupu yaba Honorable Mathias Mpuga ne Abedi Wanega. Simanyi nupu ki yategeeza amazima. Soko mulabe wuyo. Nze natema omuti gwa nupu nagutema 221 ne gugwa 226 naisetaga naguzzaako mukono. Kasuku kukuwaza banga muganda wange. Kristo gyogenda okukola eyaba blogger bogenda okukola mu State House Natasha averifying erinnya lyange liteke kukasooka kukakubira bakka kusatu. Gosirike nze maso ga president amanyi atabimanyi, nina proof, nina evidence ebintu byange byanana byennakola ne babitemerako ettaka, byennakola ne babingobamu nenzija ne Masaka nenga makale ghetto structures katukiteketeke Masaka. Julius Bulegera nampangira abayayi ne bajja ne bankuba
I mean Rogers Bulege yo chairman we NRM nemba ize kwekyo ne ku mulundi guno kukuwaza banga ate gwe wekaweka gwe nsobola okuwa interview lwansonga as of now ndi mu retirement ndi mu buwambe newamba nenga njagala kuvaayo lwansonga ndaba nga kibulamu nza shibaga kato nina okubaako ku media okwo mba kyankalanye mukimanyi nze nabitandika nze nabitematema nze gwe mwalabirako kabere kuku wali munnamawulire wansooka mu ebyo ebintu ng'oli munnamawulire ow'empapula oli munnamawulire ku radio nga FP obwa blogger togiriimu mpaka wanda banogamba n'obiyingira kati nkusaba ekintu eki nteeka ku list osirike bwe banagamba nti ono takyaliko ku media gwe ngo bagamba yashibaga kato fena bali ku media twalabira ku ye ayina ensonga gyagala okugamba w'ekitibwa president gwe osirike. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp.